Kati kakati kibi nnyo omubaka wa Makindye West amanyikiddwa nga Alan Sewanyana ono yakwatibwa ne Muhammad Segirinya ne batwalibwawo mu kkomera ekigo. Emisango egiva munanyuma mujjukira nti byali ebyabijambiya nga bagamba nti bebamu kubenyigira mu kutta abantu mu biseera ebyo by'ebijambiya. Kati kakati ono Alan Sewanyana yafunye obulwadde obutannaba kubanga butegerekeka bulungi, era bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga bamwongerayo mu ddwaliro ery'ekkomera erya Luzira Maction Bay. Kati looya we amanyikiddwa nga Elias Lukwago. Jukira bano looya waabwe yali Shamim Malende wamu ne Lukwago, naye Malende munnanga ali mu ddwaliro e Kenya, kati ono yaliwo. Yagambye nti nno baatuuse ku Sewanyana mu kumutuukako ng'agamba nti alumizibwa mu kifuba ng'amagulu nago gazimbye. Kati Aruna Sebaggala ono nga ye muyambi wa Alan Sewanyana yagambye nti nnaku nnya ng'omuntu we alumizibwa basaba afuna obujjanjabi atesiko bamutwale mu ddwaliro ekkulu Mulago ewali abasawo abakugu bamujje mu Luzira Maction Bay, naye abakulu badde bakyaganye. Kati ye mukyala we Lydia Namata munnange era akyakaaba okweraliikirira okuliwo munnange okuba nti munno oludde ebbanga nga tomulaba ate n'owuliza nti nno amulwadde nga buli w'omulabako omulaba mu kkomera ne bamuzzaayo, mu kkomera ne bamuzzaayo. Nonno bano babakwatira ddala mu mwaka ogwa 2021 eyo mwezi ogw'omunaana paka n'olunaku lwaleero bakyali mabega ga mitayimbwa, bakyavunaanibwa emisango eyo gye bayita gavumenti. Kale katusabe anti omubaka oyo Alan Sewanyana asuuka ate era abeere bulungi, ate era kooti naye esobole okuba nga enoonyereza bulungi esale amazima. Nga tugenzeeko ow'omutamiivu amanyikiddwa nga Byamugisha, ono yabadde avuga emmotoka ekika kya Ipsum UAK 565A ng'atamidde. Ono yageze maaso n'okuba nga agivuga ng'agyolekeza awo mu Kisenyi. Kati n'asangiriza omwami amanyikiddwa nga Alex Bainomugisha, ono yabadde ku pikipiki ye efujjo 226D n'amutomera. Kyamukisa mulungi nti yasodde kubanga afuna obuvune, naye pikipiki ye yakkiridde wansi emipiira gy'emmotoka ya Byamugisha. Wano ababodaboda bakuŋŋaanye mangu era okukakkana ng'ono bamukutte ne bamusiba emigwa ne bagisiba ku pikipiki gye yabadde atomedde. Kati ye Alex Bainomugisha oba Bainomugisha yagambye nti yabadde ali ku luguudo agenda olengera omwami ono ajja avuga emmotoka ng'agibunya oluguudo, waatagala nadde eno waatagala nadde eri, awo naye n'asoberwa okukakkana ng'amutomedde. Era mu bufunze ne bagenda maaso n'okuba nga beekebejja mu mmotoka ye, bamusanzemu n'eccupa 2 enkalu ate kossa n'eccupa endala ng'alaga gy'abadde anywa eno ng'eri mu kitundu. Wano ababodaboda tebasobodde okuba nga bamwokya oba okumukuba kuba nakyo basobola okukikola, bamusibye busibi ku pikipiki ate poliisi nesobola okuba nga eyanguwa okusobola okulaba nga emutaasa. Kale bagenda kubeera nga bamuggulako omuzango ogw'okuvuga ng'atamidde n'okutoomera pikipiki. Okitegedde mbeera bwetyo bweri mu bitundu byeyo. Kale nze Segaba Rashid.